Omusango w'abavubuka omwenda abavunaanibwa okwogera ebyakalebule ku Musumba Robert Kayanja gujulidde oluvannyuma lw'omu ku bavunaanwa okufiirwa maama we. Olunaku olwaleero oludda olwabwe lwe lubadde lutandika okuleeta abajulizi abalumiriza abamu ku bakozi b'omusumba Ssennyonga okulumba obuweereza bwa Miracle Center Cathedral e Rubaga mu mbeera y'emu n'okwogera ebyakalebule ku Musumba Robert Kayanja. Wabula nga tebannafuna mawulire gano, oludda olwabwe lusoose kukola nnongoosereza mu mpaaba nga muno omuvunaano owokutaano Lyaz Henry atannaba kukwatibwa agiddwa ku lukangaga lw'abawaabi ababadde 10 ne basigala 9. Wabula oludda olwabwe lusigadde lukyalaga nti emisango egivunaanwa abalala naye wakwewozaako bw'anaaba akwatiddwa, naye nga abavunaanwa babaddewo bateekeddwa okugenda mu maaso n'okwewozaako. Bannamateeka tebawakanyiza nnongooseza zino era omulamuzi Adams Byalugaba abawaabawabirwa bonna n'abasomera emisango egibavunaanwa omuli okulumba obuweereza wa Miracle Center Cathedral Rubaga, okuwaayiriza omusumba Robert Kayanja bali ebisiyaga, okuwa poliisi amawulire ag'obulimba n'emisango emirala. Wabula emisango gyonna bagyegaanye. Robert Kayanja nti ali bisiyaga amwesti babuuza sembo kituufu si kituufu sentongo kituufu si kituufu tumwinde kituufu si kituufu Khalifa Upgrade Wakamala Alex Kaguli Martins Waswa Israel. Ensonga ey'omuvunaano owokuna Labib Khalifa okubanga nnyina afudde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ereeteddwa ng'eno eyanjuddwa munnamateeka we Tumwesigye Humphrey. Ono ategeezezza nga naye bw'agitegedde ku nkya ya leero era ng'omuntu we tasobola kugobera ebibadde bigenda mu maaso butereevu, nga n'olwekyo abadde asaba omusango gwongezebweyo. And the state is in now. You will not be ready to follow the proceedings of court today. It's quite low that when criminal trial is going on, an accused person should be able to follow the proceedings. Wabula munnamateeka wa gavumenti kino akiwakanyiza n'ategeeza nga okwongezaayo omusango bwe kikosa abajulizi be, engeri gye kiri nti ne kkooti omulundi ogwasembayo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguyise yayongezaayo olwa bannamateeka b'abavunaanwa obutaba beetegefu. Your Honor, there is no way that information would have passed to A4 from a third party without the knowledge of the prisoners. Because the standard operating procedures, no stranger can access A4 with a prisoner. Ono era ategeezza kkooti nga n'abajulizi bwe bakosebwa olw'ensonga nti baagala kugenda mitala w'amayanja, naye ekyokwongezaayo omusango kibadde kya kukosa entambula zaabwe. And Your Honor, we delayed their travel because we needed their evidence given in court so that their absence does not disrupt the handling or the prosecution of this case. So if we adjourned today, Your Honor, it might be very difficult for us to secure their attendance.
wabula munnamateeka Tumwesigye akalambidde nga ye bw'ali omwetegefu naye omuntu we bw'atali mwetegefu kugenda maaso na musango. Council alleged of how such information was availed to counsel and he kept it confidential. Your Honor, as counsel for the accused, I have a right to access my clients who has just come from Ruzira and accessed him from court. And this information I have not made it confidential to myself. That's why I put it on court record. Mu nsalo w'Omulamuzi Byalugaba akkiriziganyiza n'oludda oluwawaabirwa okwongezaayo omusango era naye kyakoze okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwe tulimu ogw'ekkumi. Wabula alabudde bannamateeka b'enjuyi zombi obutakozesa nnimi nkambwe era n'obuteebulankanya mu misango nga gutandise okutambula. This court understands the pain that one goes through after losing a relative and more so a mother. It's a painful moment for anyone who has ever experienced it. This court has not been enabled with evidence that is conclusive on proof of death, but we shall give the applicant benefit of that. Because indulging in it so much may cause more pain. This court will allow an adjournment to another date. Allow A4 some time to hear and be able to attend proceedings in this matter. Munnamateeka Humphrey Tumwesigye nga ye munnamateeka wa Labeb Khalifa afiiriddwa maama we nga kye kiviiriddeko omusango okwongezebwayo alaze nga bwe waliwo obwetaavu abavunaanwa mu misango nga gino okulowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo. Tasobola genda kuziika maama we kubanga olwedda ali mukomera naye inhumanly mu kintu ky'obuntu n'okuweereza abantu eddembe lyabwe omuntu bw'aba owulidde nti omuntu we afudde simanyi etteeka lyandibaddewo nti omuntu agenda aziika omuntu we akomewo naye ku biseera bino etteeka eryo tetuliina ery'okukkiriza omuntu ave mu prison agende aziike omuntu we akomewo naye gavumenti bw'eba ekiraba ne parliament egezaako basobola okuteekako etteeka omuntu bw'oba ofiiriddwa omuntu we ng'oli mu prison n'ogenda n'oziika omuntu wo n'okomawo mukomera. Abavunaanwa abasigadde mu musango guno kuliko Serugo Peter, Sentongo Regan, Semanobe Moses amanyiddwa nga Tumusime Moses, Labeb Khalifa, Wakamala Alex, Kagolo Martins, Waswa Israel, Mwanda Jamil ne Kanene Agre. Abavunaanwa ababiri abakyewozaako nga bava mu nkomyo okuli Waswa Israel ne Mwanda Jamil basabye okukkirizibwa okwewozaako nga bava bweru omulamuzi kyasuubizza okulowoozaako. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.